Ensonga z'ekirwadde ekyabaluse mu ggwanga lya China ekireetebwa akawuka ka coronavirus zituuse mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ng'ababaka abaagala gavumenti ya kuno ebeeko kyeyogera ku bannayuganda bangi abakakalabiza emirimu gyabwe mu ggwanga erya China. Minisita by'obulamu alagiddwa olunaku olw'enkya okuvaayo ne statement ku nsonga eno. Ekirwadde ekireetebwa akawuka ka coronavirus kyatandikidde mu kibuga Wuhan eky'eggwanga lya China era nga kyatandika mu Desemba w'omwaka oguwedde. Olw'okuba bannayuganda bangi abasobola mu ggwanga lya China nga n'abalala gye bakakalabiza egyabwe, ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu baagala gavumenti ya kuno eveeyo ku nsonga eno. Most of our people are doing business in China and the Chinese are coming here as tourists, as business people, and they are landing in Uganda freely. Moreover, the people who are around China in Asia and the whole world, they have risen up alert flags around their entry points. They are very keen because this disease is very terrible. Once it is smuggled here, many of us can die within a very short time. Amyuka omukubirizza wa Parliament Jacob Walanya alagidde minisita w'ebyobulamu okuvaayo atangaze ku nsonga eno olunaku lw'enkya. The ministers responsible for the sector should have informed the country about the problem and how they are dealing with it, so that we feel the protection of the state and we feel comfortable. If you allow to come tomorrow, but we know that we are taking precautionary measures, and she should be able to brief the country latest tomorrow through the representatives of the people here in the House. Nga bannayuganda bwe batakkirizibwa kuyingira nsi zemu nga tebalina yellow book, ababaka baagala kati buli ayingira Uganda ng'ava mu ggwanga lya China abe n'okugemebwa ku kawuka kano. So I request the government of Uganda to put more alert on our entry points from Kenya everywhere. Yellow fever certificates going to our countries around here. Those people who are coming from China should also be given the same. They should be checked so that our people can stay safe. Abakakwatibwa akawuka kano mu ggwanga lya China bali 4,515 okusinziira ku Chinese Center for Disease Control and Prevention. Ate nga bo abafunye akawuka kano nga bali bweru wa China baweza 37 nga newankubadde tewali yafudde, so nga bannansi ba China akawuka katuzeeyo abasukka mu 8. Shamim Naiga, Nicholas Ndoga, Delta TV, Amasukulumu.